Aha nga bwe nakutegeezezza embeera ekyagendera ddala mu maaso tukyayongera okutuusaako nga butya ebintu bwe bitambula. Lubowa Ssemina yatuuse dda, ekintu nakikulaze dda, namukuwaddeko dda. Njagala nkutuuseeko kansala Mawanda Achilles naye abeerenga ayogerako ko naffe wano. Abadde akyayogerako n'omukulu naye nsaba naye atuweeyo akagambo kamu bubiri. Kansala Mawanda Achilles, nsaba obuuze ku batulaba ate otubuulire bannamasaka obagamba ki, embeera ogiraba otya, ki ky'osuubira? Olunaku olwaleero tubadde tulwesunga okuva puroguramu ey'Abapulezidenti lwe yafuluma e Masaka ne tumyusa ennaku z'omwezi 29 Novemba, era olwaleero tuli mu jjiya y'amaanyi okuva eggulo lwonna wiiki yonna ensi yonna etunuulidde Masaka, naddala wano we tuli ku ssaza Nnyendo Mukungwe. Nnyendo Mukungwe eno ensi yonna gyetunuulidde. Olunaku lwaleero ziri 29 Novemba 2025 luliwo olwaleero, teruliddawo okubeerawo, era olwaleero tukola statement esembayo ku nsonga z'obukulembeze bw'eggwanga lino. Lwaki mwagamba nti public holiday, abantu temwagala bakole? Olwaleero essuubi lyaffe ffenna liri mu Kyagulanyi. Bw'ajja Masaka kiba kitegeeza nti ye tutandise okuloza ku meenunula ga Uganda ffe ng'ab'e Masaka. Waliwo akulabye wano omulundi ogusooka oba olyawo, mubuulire kansala Mawanda Achilles y'ani yeesimbyewa? Mawanda Achilles nze sipiika w'ekibuga kino Masaka, nkiikirira abantu b'e Mukungwe. 2026 nasunsulwa ku kaadi ya manvuuli ya Mbuleera NUP nga ngenda kukiikirira ettundutundu lye bayita Nnyendo Mukungwe, ye division yonna ebyalo 121, nesunga okufuna obuwagizi bwonna, naye tugenda kusooka kutuusa kino ekye-15 January tulonde pulezidenti, ate 22 January tulonde abakulembeze b'ekibuga bonna, Meya Namayanja, Mawanda Achilles ne bakansalas ne division zizonna, buli kifo kyonna. Akabalero manvuuli bwe batogiraba ojja kulaba Mbuleera. Otegedde ate nze nabasooka dde ogifuna, okitegedde? Kali oyo nno kansala Mawanda Achilles.